we twogereranga entobazi eziri mu kibuga Kampala n'emiriraano kumpi zisaanyiziddwawo olw'abantu okusengamu wamu n'okuzimbamu amakolero wamu n'amayumba agasulwamu. Bino byonna bikolebwanga ebitongole ebivunaanyizibwa ku kuziyiza ebikolwa nga bino bitunula lwa nsonga abantu abamu balina ebyapa okuva mu kitongole kya gavumenti ekigaba ebyapa. They are making the investment at night, 24 hours, on top of the rivers. The rivers are there, everything, the buildings on top of rivers. Bw'abadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi, Minisita Maria Mutagamba agambye nti ebyapa ebisoba mu 6 bimuli mu 5. So tulowooza nti bwe tunaakitandikako ne tukigulawo ne Ministry the concerned environment, tuyinza okwesanga tulina n'ebyapa ebisukka mu 100. Bino byonna n'ebirala ebikyanoonyezebwa. Mutagamba ategeeza nti bannannyini byo bagenda kukifuuwa nga bakizza munda, anti bagenda kubisazaamu abalala babinika omusolo omukakali. Twasabye komiti ekola ku environment policy committee ekulirwa Prime Minister tutuule ffe twanjula ensonga zaffe tulabe Ministry ya Land eyogera ki, Ministry ya Trade eyogera ki, kuba mulimu industries eziri mu wetland. Abakakakiiko bategeeza nti ensonga ekwata ku butonde bw'ensi tesaanye kukwatibwa ng'ey'olusaago era baagala kino kiteekebwe mu nkola amangu ddala. We cannot afford people who are built so close to the lake really must be whether you are, because we were meant to understand that some people cannot even allow you access their illegal constructions, really, and this is a democratic country. No, we can't continue like that. Minisita ategeeza nti bagenda kufuna ssente ezigenda okukuba empenda buli ewali entobazi okuziyiza abantu obutaddamu kuzisalimbiramu. We are now in the final stages of procurement of the beacons and the pillars that will be used in the demarcation. Wano newankubadde gavumenti eyagala kugoba abantu abafuna ebyapa mu ntobazi, bannamateeka balaze okutya nti n'olwandigiberera olusozi Gambalagala kuba erina okusasula abantu abamu naddala ng'ebyapa byabaweebwa gavumenti yennyini. Abantu abeesenza mu ntobazi naddala makolero, gavumenti ebalabudde nti egenda babinikako emisolo egy'amaanyi. Ssente zino zijja kukozesebwa okusobola okuzzaawo obutonde bw'ensi. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.